mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abaserikale batono banange temuwuliriza bya Kyagulanyi banaye mbagamba emirundi mingi nti tuli bayeekera. Muve ku bigambo bya Bobi Wine okujjako nga oyagala kusisinkana abuzibu bwerere General Museveni era n'abajjukiza n'agamba nti emmundu emu ebiramu amasasi 120 eyebeekwatiddwa omujaasi. Kiki kye mulowooza? Awo ekibuuzo n'akibalekera kati mulimu information nekusifu. Omundi ogusookedde ayogedde ku protest vote ebyo byakalonde kabanje kakuume Museveni abyanukudde bw'ati kati waliwo ebigambo kanoonye kalonde kakuume kabanje. Security kijja osuubiza bannayuganda ng'okulonda kuwedde kubanga emitima bangi gibeewanise olw'okutya biki ebigenda okuddirira olw'ebigambo ebyo kanoonye kalonde kakuume kabanje. Kyewali agenda kutabula Uganda anaagezako yenna mu ngeri emenya amateeka tugenda okumukwata netumugalira. Kyewali kyamaanyi kyebagenda kukola kyetasobola kukola. Bayeekera twagala kujjako dictator. Tuyinza okuba ffe tetukkiriza mu kuyiwa musaayi kati tuyinza okuba tetukkiriza mu byakwata mundu kati naye mukole buli kye musobola okukola. Mukole buli kye musobola okukola kuba luli yali Sseggirinya ani amanyi addako fenna tetumanyi tukyebuuza tetumanyi na kituufu kyatadde deputy president waffe wa West. Enfa z'abantu zonna zigenze zitankanibwa kuva ku bamuzaata ba Dr. Cyprian Kizito n'abalala. So mukole buli kye musobola. Let us do everything that we can, ladies and gentlemen. Temuruze bya Kyagulanyi kubanga tebirina mu kulengera kubanga buli muserikale omu alina amasasi 12. Kati ekibala ekyo bw'ogamba nti ba-rioters bangi sooka bala amasasi g'abaserikale. Olunaku lw'ejjo waliwo akabonero akabadde akakulu ennyo Bobwen nga bw'omulaba awo musajja wattu nga bamaze omukuba katiya gas mmotoka ye. Akabonero ako akategeeza emirembe, akategeeza ate enkyukakyuka prosperity kyeki. Kakati akabonero k'eŋŋaali eyo buli lwerabikako mu bitundu ebimu kati ng'embeera eyabaddewo ejjo akabonero kaalaze eky'amaanyi mu maaso awo kinnyonnyoddwa bulungi nnyo wabula njalo be Bobwen we yasuse nkulage ebyeddala Museveni ku protest vote ajogeddeko bw'ati. Soko sumuli musoke jire moto kwisukira yekeneza eba sprains mu moto kamonda bakuwansi basuje wansi ne bakira wansi. What do they want? They have done now the worst. What do they want? They have done the worst. What do they want They have now? done the worst. Officer, what do those people want? They don't want us. The hotel they have booked for us themselves. No, I cannot go where they book for me. I can't trust them. Find another hotel and we book for ourselves. But that's what we've done. No, not going to where they maybe they are stopping. At least we get somewhere hotel near. Yes. Ojoyogere ku number. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. Nolwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde tewagenda kutabula Uganda taliiwo. Anaagezako agenda kwejusa. Ensi zonna ezikyusiza obukulembeze zibeera n'abasirikale bangi, zibeera n'ebyokulwanyisa bingi,
ebisinga n'ebya Uganda zirina ennyonyi ennwanyi zirina technology ali ku mulembe gwa leero Uganda gwetayina, zirina emmundu eziri ku mulembe gwa leero Uganda gwetayina, naye zisinga zonna zikyusizza obukulembeze. N'olwekyo wendaba mwami Museveni ng'agamba nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti abasirikale ba Uganda batono. Sokola bakatamika n'oluvannyuma tweyongereyo. Badde mpulira Kyagulanyi agamba nti abasirikale batono nti barayoters bangi. Banange tumuwuliriza bya Kyagulanyi. Tumuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tibirina mu kulengera. Kubanga buli muserikale omu alina amasasi 12. Kati ekibala ekyo bw'ogamba nti barayoters bangi osooka obala amasasi g'abaserikale ojoyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. N'olwekyo Obanga mmwe 27 mwalwana ne mutuuka ku bigendererwa byammwe bye muliko olwaleero, ate olwo emiliyoni za Uganda 45 zigenda mu 5. N'olwekyo bannayuganda ebigambo bino eno bigendereddwamu kututeeka mu kutya. Ebigambo bino eno bigendereddwamu kulowoozesa bannayuganda nti tebasobola kwenunula mu buwambi. N'olwekyo nkowola bannayuganda mwenna nti teri maanyi gasinga maanyi g'abantu. Teri maanyi gasinga maanyi g'abantu. Omusirikale omu ne wanaaba ayina amasasi 20 mu mmundu ye tasobola kututta ffenna n'atumalawo. Tasobola kuba abantu 5 masasi n'abateeka wali nga basigale tebannamuggyako mmundu eyo. Tebasobola kututta ffenna kutumalawo. Eyo message mugijje ku nze. They will never kill all of us. Mwami Museveni ebbanga lyamaze ng'akwata bannayuganda n'abateeka mu makomera, mulowooza singa tatumalangawo lwaki abalala bakyayimiridde era bakyayogera? Ekyo kibalage nti they will never kill all of us. Gwe batta bamutte n'abasigalawo banaasigalawo. Ne muleke kubeera nga batuteekamu kutya. Obuyinza buli mu bannayuganda. Amaanyi gali mu bannayuganda. Munnayuganda gw'alaba vidiyo eno amaanyi gali mu ggwe, si mu mmundu. Si mu mmundu ezo z'olaba, ezo emmundu zikwatibwa abantu. Ggwe. Bampita Sulaiman Mr. Update. Eddoboozi lya Kalungu East. Dear Ugandans, we need to be more wise than ever this time around. Remember, they have a lot of things which they do with intention to divert our mind. Our plan, our main target is to liberate our nation, to rescue our nation. In simple words, to get independence. Because we are captured, we are slaves in our own nation. That is the biggest goal. And no one should divert us. Even if tomorrow early in the morning when they arrest me, abduct me, leave me, you should not get demoralized at any point. Know what you are fighting for is to remove those people who are misusing the power, who are not respecting our constitution, who are enslaving us. That is the biggest goal, to remove those people. So when they come tomorrow, they abduct me, they arrest me, say sorry and move on. Because when you succeed, wherever I will be, I will have succeeded. Even if I'm dead, when you succeed, my soul will succeed wherever it will be. Even if tomorrow, right now, we are pushing His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu to be a leader in this move,
to represent us, to take over state power, so that he can deliver power to citizens. But even if he is captured or arrested right now, we don't have any plan of stopping. That one is most likely to happen after elections. After elections, they may arrest him, but that one should not be a stop to any person, any Ugandan who is committed to liberate his nation. When they arrest him, he is in prison, let him be there. We continue our liberation journey after liberating Uganda. Bring back power to the people. We shall have authority over any institution as citizens of Uganda. After holding power, it is us who will look for whom should we give power. You get it? No one should be your peer. Be a peer yourself. Just believe in yourself. Know that you can do it. Even if you are alone. mulaza kyagulanyi nga muteekawo paatuleze mukubira okugenda gyalina okubira kampeyini mukozeseza abamajje okukuba abantu emigo bafiirako bakutula emigongo emitwe mugyasize kikyamu nnyo kuba muteekawo demokulasi w'ebibiina okuba kampeyini buli omu bwali muwadde omukisa n'atuuka mu balonzi be nimuli babakuba okukuba emigo ekibuuzo ekyokubiri kiriwo ekiti akakiiko k'ebyokulonda ne kanneeno nayo kataddewo kyakubirawaako nga kkumbu abantu bamala okulonda muveewo mugende akigenda kubeerawo kikyamu nnyo ekibiina demokulasi w'ekibiina gyonna yennaawo abantu okuba akalulu ne babeera mita ebeerawo kaawo we basobwera okubeerako awo ne bamanya nti munna omuntu gwe nnonze akoze bwati nabwati mu kitundu kye nnondeddemu baba beetaaga okumanya munna omuntu gw'alonze kyagenza atya mu kulonda we walondedde ate bwe muvawo ne mugamba nti tulakozesa amagye okukuba abantu emiggo tubayole nga bayole enseenene ekyo kikyamu nnyo bamuteeka abantu eddembe lyabwe abantu baleke babeerewo bamanye omuntu gw'alonza akoze atya we nnondedde si bakuba bukwe basibira mu makomera ekikyamu nnyo abale nnyo muganda wange ssebo